kati nawe kyogamba okiririza mu bujingo okubanga agaba soda mbu soda awonya kansa take ya pasta bujingo take ya pasta bujingo si Yesu si Katonda labongo tokiddamu ekyo Yesu si Katonda Yesu taliyo tokyawa Katonda olw'abantu ate tokyawa abantu olwa Katonda kuba Katonda waffe si kyali ekyo amaanyi gampedde essuubi limpedde naye kino kiraga ki kaseera nga kano ate obuvumu bwetaagisa okulaba nga ekitukkiririzaamu kidda nate mu mwoyo guno ogwabula bwe ngoyesa omwoyo ogwabula kiyinza omuyisa obubi omukulu ono nenze namulabako nga tanatuuka kweno level amanya bampita Rima Sam oba Metani Krabongo ku MR Live kwensinzira bulijjo okutuuka mu bifo nga bino tutuukengayo tubatwalira okwagala tubabulira enjiri olwo nno balikyuka Katonda waffe yatukoledde ebinene tubamusomese bwe baali baagwa tuddemu tubamwagazise Katonda talina muntu gwe yali akoze kabi mugoba mu ddiini nedda tuleme kugwanga lw'abantu kinnoomu nti nze nagwa olw'okuba pasita olw'okuba father olw'okuba maama olw'okuba taata Katonda talina gwe yali akoze kabi tekiriyo talina gwe yali akoze kabi abaana b'abantu abakyawa taata waffe kitaffe olw'abantu bakola nsobi kubanga tosobola kukyawa taata we yakutonda lwa muntu omuntu naye yeetaaga ssaala yeetaaga kusabira yeetaaga kisa bwe nagenda mu kyaki bamboola bwe nagenda mu muzikiti engatto baazibba omukyala yali yandokosa yankyawa eyajja nga yeeyita omulokole oba omusiraamu oba omusevensi oba omukatuliki ku mmeeza yange yabantamya era bwenkyo nenkyawa Katonda kuba yaŋŋambanga nti Katonda yamutumye naye ngenda okukizuula nga ddala yayisaawo bibye kumala maanyi nedda tokyawa Katonda olw'abantu ate tokyawa abantu olwa Katonda kuba Katonda waffe si kyali ekyo nsonga lwaki buli kadde mbanoonya neŋŋenda gye bali naye mbatwalira ekisa kya Katonda nze kyandaze eyakunkonektingako g'omwana Katonda ali eyo nze nali sifaananika nali ku street ng'envunza zinnuma nenzisokola busokooza okuzijja ku mibiri gyange enkukunyi n'ebirala nga byanfuula mmere mwana wa Katonda ekikka kindi bubi ate ekikka tekiyinza kuba bubi kubanga ono taaba waffe muganda ate nze sikinywa tekintamiize taaba emizimu tenyinza kutuula mu mmindi abantu beyanjulira emizimu gituula mu bantu yenze lukyamuzi lubereeto bamweyana nze muzzukulu wa Katongole mulima mu Buddu ndi musajja muzira nti naye nga basingawo bungi bampita Papa Dide Generali Kaliba bba wa Abiba okola mulimu ki Papa nze ndi musajja wa Ndongo Metandiki naawe omumanyi wasooka okukulaba eyo omulundi ogusooka kwe baliwo abakola ki waliwo abali eyo nga gwe omulundi gwe ogusoosa okutulaba ffenna abali eyo nga gwe mulundi gwe omusoosa okundaba ne Metaniki ndi musajja wa Ndongo ndi MC ndi video vixen era video nyingi zembaddemu obulango bungi bwenkoze obwa kampuni ez'enjawulo MTN
akalango ka Nairobi walizi Africa Cup of Nations bingi eggwanga ndikoledde ssebe ebintu industry ngikozeemu ebintu ngikoledde ebintu bingi. Interview eno ngikoze amaanyi gampedde olwakyensanze wano nasooka nembiraba ku TikTok kuba nkugoberera ne ŋŋamba nedda alabika akola content wa TikTok ne bwe nkusanze otadde ekiti ku mumwa w'omukka. Kino si kiti eno mindi bajjajjaffe okuva edda nedda baanyumanga tabaganya tabaala twalinga ffenna Papadi ng'era olunaku lwe twakufunangamu obuzibu oba omwezi gwe twakufunangamu obuzibu gwali gumu omwezi gwa maama Bikira Maria gwe bayita novena era nga mu kaseera ako gamba sigenda kukola show n'emu wabanga ne sapule ennene era ffenna twakwegombesanga nga buli kadde oba osoma sapule wagwa otya n'otuuka kweno level wagwa otya n'otuuka kweno level ey'okwekapika ebisawusawo onansonyiwa kankitereeze kale ensawo kino kikapu okuva ddera bajjajjaffe babanga n'ebikapu mu nnyumba ne bajjajjabo botaalabako ebikapu byabanga mu nnyumba. Katonda omumanyi enzibizi Katonda omumanyi mumanyi maama Bikira Maria omumanyi sikimumanyi sikyamumanyi nedda ekyokulwawo okulaba omuntu bamwogera luli nali nabula gwe wadde ogamba mbu naate kati nabula naye luli nali nabula kubanga nakizuula luvannyuma nti Bikira Maria gwensaba weri mu bazungu nga nasubula bajjajjange ate era nakizuula luvannyuma nti luli nali mu kubonaabona bawa Habiba sebo maama Bikira myako yakola kabiki talina kabi ke yankola naye nze ebbanga linnamuvunamiranga gye namusabira saamufunamu kalungi kati ate bye nali nasuula essaawa eno emirembe gye nnyina n'essanyu lye nnyina newa wentuuse namala kuzuula nti Katonda oyo ali waggulu amaanyi yagassa mu ffe ne malayika ez'ebika byaffe ate ffe ze twegobako ne tudda mu kusaba Yezu ow'e Yeruzalemi ow'Abayudaaya ne tudda mu kusaba Bikira Maria bawa Yosefu simanya Nowa naye nga tulese obujjajja bwaffe tulese Kabaka Ndawula wano waali bw'omusaba akuwa abalongo basaba bakusumululira baggulawo amakubo gaggulwa jjajja Kawumpuli kubo koolya mulimba likala mmanju owasalanga maama Bikira Maria siina kye nafuna tugende mpola bw'asabanga maama Bikira Maria tewalina kiso kyewali owunya amannyogo gaali tegalina kkala gaali macamufu naye nga mu kubanga emimwa gyo tegyali gya bbulaaka gyali egyo emimwa bulamu gye yeegombanga okutunulako watandika kinkoze bulungi nti owulidde emindi ewulidde amaanyi gaye nga ndi wano nezikira taabaweddeko buggwe kinkoze bulungi taabaweddeko buggwe kyusa kikyuseemu tewulidde maanyigo taaba aweddeko ntandise okwogera ku maama Bikira Maria emindi ntekeko taaba omulala ngikoleeze bwetayaka kasitegaana okwaka tugende nekino ezikidde erabye nga ddala ombonyaabonya onkubirako oginfuuyira mu nnyindo sigikiririzaamu negamba omwana wa Katonda mumbonyaaboza bwereere ate kasanaleko erinnya maama Bikira Maria nezikira negamba ekijja kijje tukwabulidde tugende empola kyenjagala okubuuza tugende empola kankubuuza ekibuuzo maama wakuzaalayo Bikira Maria Papadi tugende empola mbuuza kibuuzo ati ogenze noga ni maama Bikira Maria maama waani owuwo maama yazaala Yesu Bikira Maria eyazaala Yesu Yesu omuyita otya Yesu mununzi waffe yajja kununula anunula ani naani yajja okununula ffe abaana b'omuntu ani yamutuma ajja atununule
ekyo no yakisaba lwakisa kubanga ebibi byali biyitiridde ku nsi. Labongo era nga bw'oŋŋambye mu kutandika nga bw'ogambye nti luli mwanfunangamu obuzibu nga waliyo show mu mwezi ogwo gwe bayita Novena nga toyinza kunkwasa, naye nabonaabonera mu bintu ebyo. Mbadde ndi lwakuba onsazeeko, mbadde njagala kukompayalinga mirembe kuba ogambye oyogedde ku mimwa, oyogedde ku mannyo, oyogedde ku ki luli bwe twakufuna bwe twali tutambula ffenna. Gwe mwana Katonda awuliriza, Papa John oyo omuntu ndoza yasooka okumpa show ezaawera 20 era gwe wasooka okuntabaaza almost Uganda eno namba. Kituufu ekyo ky'oyogedde muganda wange. Akaseera ako emimwa gyo yali sijja bbulaaka, amannyo go tekakyusizza kkala, wali kyolina kisu kyowunya. Nze ndowooza ekyo nno kyali kimala bumazi okutenda ettendo ya Maama Bikira Maria yali akozeemu. Olwaleero bwe nkusisinkanye owunya emmindi, emimwa ndaba gya bbulaaka, n'amannyo gatandiikiriza okukyuka ddala ddala bamweyana kawumpuli n'abalala baba bakyusa omuntu era nga bamukola obulungi bamuyisa mweyombeera. Labongo taaba gw'owulira kugamba nti ampunyako essaawa eno bwe bayita obutonde, nze mpunya butonde obwe bayita obutonde nga sina kye neetaddeko, so nga ate bwe mbanga siri mu budde bwa kunywa kataaba kano era osobola okunsanga kyemmanyi wandde era nga bwonkyaliddeko olwaleero olinkyalira nga bwonguddeko n'ongwako ssaawa eno era olinkyalira bw'olinkyalira era olisanga nyambadde ebirala ng'ate era ndi mu mbeera ndala. Nze mpunya butonde, bwe mba mpunya taaba mpunya butonde. Nze ndi musajja nakyola lero kati wanneetegerezanga, ndi musajja muddugavu, ndi muddugavu. Kati olaba ebibatu bino ekibatu ky'omweru tekibanga kya muddugavu. Kati emimwa gyange omuddugavu tegisobola kubanga gya muntu wa katakketakke oba mweru. Nakyola nze ndi musajja muddugavu. Sebo ndi mufumbo nze. Olina abaana bameka? Musajja twabali lwanzaalo naye nga sofa abaana bemmanyiiko nti abo bomba lina bali abaana 36. Ngamba sigamba babaganda bo ngamba abo bava mu ntumbo ezo. Abo baana bange. Olina abaana 36? Kuba tofuddeeyo obadde n'emyaka emeka? Nyina emyaka 37. Buli mwaka wazaala omwana? Waliwo emyaka giri gye tuyita oba kabuvubuka n'amaddu amangi kakyemba ŋŋamba nga tugwirana nnyo. Kati nze omukisa gwankwata bulungi, sijaga ndi gwankwata bubi, ngandi gwankwata bubi abaana bange olumba sibaagala. Kati omukisa gwankwata bulungi nga buli gye ŋŋenda, buli gwe nsinkanye bwe ntyo ndowooza kyenava mpeza abaana ab'amangu. Papa di sebo ngenda so personal kino manyi interviews zino tuzikola tuzikolera abantu bali batugoberera. Weekebeza oli mulamu? Nze buli luvannyuma lwa myezi 3 era olunaku lw'onajja obulungi obupapulo ojja busangawo nga bukulaga emyezi. Abakyala bazaalanga abaana abamalanga bakebeza? Ebiseera ebyo nga bwe gavumenti byali biseera biri ebyekivubuka, kubanga abaana siga nti nyina obwana obuto, si bato tegisobola kukoona. Abaana bakulu. Waliwo vidiyo emu era eyampaliriza okunoonya gye walaba gye nakola ku channel yange nonsekerera nnyo n'okudaala. Vidiyo amaloboozi agaalimu ge gano: abasajja babba ekiwumbe kya Maama Bikira Maria ne bakitemaatema ne bakisuula mu nsiko
ekyennaku ekibumbe kino kibafukira ekibumbe waveeri n'empaka nnyingi no ng'ate biriyo ebyo wao ne benawulira nti babbanga obugaati mu kyaki ne bafukira omusaayi nze nabubbanga sina kyennaba tuddeyoke emabega tugende empola gw'omwana yazaalibwa mu bukatuliki esebo gw'omwana yazaalibwa taata omukatuliki n'amaka agali amategeko obulungi mu bukatuliki ekyo nkyogera nga nsinziira ku kyennakusanga okola mu ddiini kiki ekyakuviirako okufuna obukyayi n'okuyita buli ggulire eryetoolera ku maama Biikira Maria ery'obulimba ebintu ebyo bya bulimba kuba bwe nawulira interview eyo amaloboozi ago nga mwogera ekigambo ekyo eyo story jjajjange yaginnyumizaako jjajjange kooti liida Nalukwago yaginnyumizaako nga ebintu ebyo byali viira waffe eyo Masaka mu kigo ate ye yannyumiza ngamba nti bagenda okubba ne bakoona ekibumbe kya Biikira Maria ne kikulukuta okuva waggulu ku lusozi eri nekijanga kimementuka ne kigwa mu kabira ne kivaamu omusaayi omuyitirivu ennyo. Ne bwe namala okimanya nti kyabuli bya kiyaayi twalina ekibumbe kya Biikira Maria mu nnyumba ewaffe Musisi najja bwe yajugumiza ennyumba ne kivaayo ne kigwa wansi ne kimementuka temwavaamu wadde akasaayi. Golowooza ekibumbe kya Biikira Maria maama Biikira Maria gwateeka ku kyaki ne gwe mwalina ewammwe waka amafuta agabiriko geegamu geegamu nze nali mukkiriza nnyo era nga mbikkiririzamu kuba nze nasaba nga ekisinde ky'okumakya ekyolw'eggulu ye bannaye ng'okulya nga sinnaba kukuba kabonero naye oluvannyuma ennyo bwe mmala okumanya nti abasajja bano abazungu baleeta obuwangwa bwabwe ne babutukiikamu olw'ensonga nti abazungu abo baali baagala kufuga amawanga gonna ne basooka batufunza bwe batyo. Nze bwe mmala bizuula nti bya kiyaaye tuli mu firimu z'abazungu firimu bye tuzze tulaba firimu za Yesu ne mmanya nti nze nga nze omuvubuka ne bavubuka bannanga abalala bali ate nnyina okubabuusa okubaga ne banne twabula genda empola tunalanga kubuzaabuza bantu wali osembeddeko nasemberanga ate nga nali muweereza mu ekereziya tolina kyamagero nakimu kyolaba mu kyaki tewali era nga bwe nakugamba obugaati engeri gye nali omuweereza nga bwe mba nzize manju mu ekereziya bwe nti nga mbutoolako ne mbussa mu nsawo ne ntwalirako baganda bange bataasabye ewaka ne nabutwalanga n'obumu nabuterekanga ne bumala wiiki nga tebufuuse musaayi. Bwe nagenda okunoonyereza nga eri ŋŋano fakitole yegikola tewali ennyumba ya Mukama yeggwe tebakulimbanga gwe ennyumba ya Katonda. Omanyi bwe mumanyi ffe tetukkiriza Katonda ali mu ffe. Katonda obuyinza yabuwa ffe okulaba ebikyamu n'ebituufu ne twawula ebikyamu ku bituufu. Okiwulidde bulungi. Nze siira muntu gwe mbuzaabuza gwe muganda wange ali eyo bwe mba nkubuzaabuza gwe genda mu maaso n'ebyolimu naye abamanya amazima bakimanyi nti siri mu kubabuzaabuza njogera mazima. Ezo firimu abo abasajja abazungu bajja okutusaanyaawo n'okutuzikiriza. Gwe obadde okimanyi nti okuva edda nedda bajjajjaffe abo be tutaalabako owulira nga gana amadini kubanga gana amadini ogalaba tewali dini eweza myaka 2 teriiwo. Eddiini eweza myaka 2 wano mu Uganda teriiwo. Weri waliwo eddiini eweza emyaka 2 ekirungi ekyatudde nti wano mu Uganda okiwulidde anti lwansonga nti oba mu Afirika kaŋŋamye ndi mu Afirika yonna abasajja bali batusanga n'obuwangwa bwaffe n'obuyinza bwaffe obwatuweebwa omutonzi tonda gguluddene nti luli jjajjaffe yakendanga ku nkya n'asanga omuti ng'ogwo n'afukamira ku muti ogwo ne yeewombeeka olaba ng'omusana guno ogutwokya guno omusana gutwokya lwansonga ki omutonzi ali mutubonereza
guno omusana gutuocha tegutuocha nti gutuocha oba gwaka tegwaka nomo gutuocha kutubonereza uliriza gutuocha kutubonereza kino njagala nkikugambe naye singa obuwangwa abantu bonna banategeera nti obuwangwa yenzikiriza yokka mu nsi yonna kubanga ne bali abagituleetera ate weewuunye basinga kwagala buwangwa bo buwangwa bwabwe babutegekera n'obutegekera bwe tuva eno n'ogenda mu America sebo oba e Bungereza olambula balina ekifo ebyo bayita museum mwe batereka obuwangwa bwabwe n'enzikiriza yaabwe ey'obuwangwa ey'obutaka naye ffe olw'okuba nti nno ffe tetwagala kunoonyereza sitwagala kukola ki bwe bakugamba nti bwe bakugamba nti Bikira Mariya gyali n'osagambiza bwe bakugamba nti Yesu yaliyo nga ggwe osagambiza kumba abasajja baleeta kintu kyabwe diiru yaabwe n'etoola baleza bunyambe oba okozesa erinnya lya maama Mariya oyo maama oteeke ekitiibwa ekya maama nze maama owange yenna nsamba zaabeeti muwe ekitiibwa oyo si maama wange oyo wo ate naawe si wo maama wo mekaniki ogenda kunnyiiza nve mu interview eno maama wo ye Mariya mekaniki bwe wali oyimba oluyimba lwa maama lwensinga okwagala ennyo wali oyimbira Mariya genda empola nkubuuza kibuuzo nange nzira nja kuva mu interview yo nja kugoba ewange omuweereza akakkana naweereza abalungi n'ababi kitwale nti nze omu ku babi bw'olina okuweereza leero bubuuza ekibuuzo maama wo ye Bikira Mariya maama Bikira Mariya maama wa Yesu muganda wo mwana wa kitawo mwana wa nnyoko Yesu mwana wa Yosefu ne Mariya nze tankwatako papa dinga oyongeramu nnyo nze nkubuulidde saagala bintu byakumbuzaabuza nze nkubuulira gwe erinnya Jesus omanyi gye lyava kati leero njagala nkubuulira erinnya Jesus gye lyava ogenda olinoonyereze nenkubuulira nekyeritegeeza tugende maaso Jesus kitegeeza ekintu ekirwanyi Jesus lyali lyato eddwanyi abajamanyi lye baasooka okukola ne balituuma Jesus battleship ne balituuma Jesus kati bano bwe bajja eno mu Afirika ne baga kintu kyekyamaanyi kye baasooka okukola mu nsi muno ekirwanyi ky'entalo ng'eryato baliyita Jesus genda olisaaki ng'olaba teririiyo ate nga lyadda omanyi kyo abajamani be bakoppa erinnya lya mukama waffe mukama wammwe naani mukama waffe no yangoberera ssebo bw'abanga Yesu ye mukamaawo omu ku abangoberera bw'abanga Yesu ye mukamaawo kitegeeza mekaniki okyabonaabona nnyo nze mukama wange omumanyi mukama wange yo yampa omulimu nengukola oyo aba mukama wange ate bakama bange abalala be bajjajjange jajja Mukasa Kiwanuka ndahula nemba mboogera nsagambiza bamweyana omutabaazi omukutuzi wa ddiiru olina bajjajja bameka bajjajja ffe bansi yonna bajjajja bangi emyoyo ezo ze zimalayika nne entuufu Katonda zeyateeka ku nsi zezo malayika gwe bino bajjajja bameka kati gwe malayika omanyi Gabudyeri simanya Gabudyeri kati nze nga Gabudyeri mwagaza ki malayika zezo bajjajja ffe bamaama bannaalongo abalunga abalunguusa ensonga papadi sebo omuzungu mubi otokyogedde omuzungu mubi mufere muyaye mubbi gwomadde okimanyi nti no abasajja abo bajja wano ennyonyi ezo zebakola ezibuuka yali jjajjaffe Kibuuka Omumbale yalwaniranga mu kire ng'abuuka n'agenda mu kire amaanyi ago agamubuusa nga mu kire kyogamba gaavaawo singa tuddamu ne tugakowoola kati nze essaawa zino kankubuulire essaawa zino wano wenkugambira wano okiwulira nsobola obuyinza bw'abajjajjaffe
emyoyo egyo egintambaala osobola okundaba ddakiika 2 nga ndi waggulu eri wali okikoze omwoyo kasita gukwambala wali kukwambaddeko emirundi mingi noyambuka n'obukanga enkima bulungi nnyo era omwoyo gwe gusobola kati nze njagala waveeyo omulokole omu Yesu amwambala atuule mu muliro Yesu amwambala atuule mu muliro gulembe kumwokya nga n'engoye zayambadde tezikola ki tezijja aveeyo omulokola ajja tukume ekyoto nga tulyaba nkoola omwoyo gwa jjajjange kiwanuka nyingira ekyoto tukiyingira babiri omulokole nkowoola omulokole yonna alina amaanyi ga Yesu ng'asobola okuyingira ekyoto tukiyingira babiri ebbanga lyemmalamu lyomalamu bwe tuvaamu ng'omusezi tagenda kulya eyidde nga ndokoka sitiisatiisa nkowoola omulokole ali eyo nga gweoyambala amaanyi ga Yesu bwe gakwambala osobola okulinnya mu muliro obanga bwe gakwambala osobola okuwalampa omuti ng'enkima nkukowoola akubire essimu muusomere naba essimu akubire ojja kumuleeta wano ewange ate nange nsobola okugenda gyali bw'aba atya okujja ewange ate ekyoto njagala nga yakikumye kubanga balina bamanyi omuliro gwabafuusa njagala nga yakikuma wakayingira mu muli emirundi emi sigibala kubanga essanyu bwe libuganda jjajjange n'awamba ejjoba acakalanga bw'ayagala byayagala byakola olina essabo kasubi weeri wenkumira ebyoto wensabira lwaki oŋŋaanya okugenda lwa nsonga toli mutukuvu sooka otukule owulidde bw'ozze wano mbadde nkukansira ogaanye okukansira togaanye eddagala tolitidde ate eddagala olitidde kyokka ate bwe bakumansira omuzigo omuganda oguva mu nte okkiriza bakumansira omuzigo omuganda oguva mu nte kati ate ogaana otya eddagala eryaffe eryawano nti nnoze ngenze wali nennoga Namirembe nennoga Olweza nennoga Ebbombo gwe n'ogaana noga sikansirako kati sisobola kuyingiza mu mbuga yange badde njagala interview tugikolere mu mbuga zo emizimu gisiirikire ddala era erinnya Kristo erinnya Yesu nkukansire tuyingire embuga sikkiriziganya nakunteekako biddagala ebyo kakati nga bw'otakkirizigana kuteekako ddagala obiise na biddagala sikkiriziganya nabyo metanikira bongo ngenda kubuuza ekibuuzo ojja kumbuuza nga bwe nkubuuza bakunyigako mu kyogero banyigako mu kyogero ekyogero kyalimu ki saabimanya naye nga bw'ozza olaba ozza okula ebyogero biberamu ki abaana babanyiga mu byogero era nzitensuya ne maama wange yakinyigamu abaana bo babanyizeko mu byogero abaana bange bakulu babanyigako mu byogero era bakababanyiga David bakunyiga mu kyogero bamunyiga mu kyogero ekyo omanye ekibaamu kubaamu eddagala egganda bekennenyeza obulungi kati nze bwe mbadde nkubuuza Ebbombo tolimanyi Ebbombo nimanyi Olweza tolumanyi ndumanyi Namirembe tomumanyi mumanyi si byentaddemu lwaki oganye okukansira obuzibu bwe buli omulamula gwenkansizza abangi gwe bayita oluwanyi togumanyi obuzibu bwe buli papadde nti gwe Benson gyotaddemu eddagala eryo n'olulimi lw'okozeseza olw'okunkansira nze funze sikkiriziganya nakyo nti Benson ebadde evuddemu eddagala lingi nga ndabanga etali njoze eddagala livudde mu nsonda already neewunyisiza kubanga ekindeese wano si kuba nti nkwegomba ekindeese wano kiri kimu nzize kumanya lwaki wabula era ekindeese wano kyakukuyambako kuteekako ttaala abantu abatugoberera bakulabe bafune engeri gye bakuyamba metaniki tereera nateredde dda weetereeze nateredde dda ssebo nze nakubuuza ekibuuzo kimu bakunyiga mu kyogero banyiga mu kyogero bwe mpulira bakazi bo oba kale mukazi wo sijja kwogera bangi leka kunsindika mu nsi y'abakaba sijja kwogera bangi oli mukaba maama w'abaana bo bw'aba olubuto anywa Yesu oba anywa ddagala
tugende maaso. Anywe mumbwa. Tugende maaso. Anywe mumbwa. Kantiterezeemu. Siriwo wano kuvumirira ddagala ganda. Ekikola. Ati gobiyise ebidagala. Biri ebyo simanyi ng'ejjo bitabudde nze ndabye ebintu biri mu kintu kiddugala. Bisatu tobirabye. Nze sibyetegereza. Okakasa metanike ebbaafu ebadde eddugala. Eddagala eribaddemu ndiyiye. Omanyi lwaki ndiyiye ku kitooke? Ndiyiye ku kitooke lwa nsonga nti obadde ojja kugamba nti ndabika nyina bye nataddemu. Yensonga lwaki ate ntaddemu amazzi amalala agatukula. Nennoga ebikolo by'eddagala bisatu. Andi gwe omanyi amazzi goyita agatukula ze kusaidia nga ez'okuba majama. Tekiŋŋanyisizza obbitira ku mubiri gwange. Abazungu muli babbi nnyo bwe ndwala mubuzaabuzizza nnyo ensi. Tugende mpola. Bwe ndwala nnyo ekigagi. Bwe ndwala nnyo omululuuza. Nkozesa ebbombo n'ebirala. Lwaki toyita Yesu oba Mariya? Nedda tugende mpola. Ne bakujjanjaba. Tugende mpola. Olw'embeera eyo gye ntambuliramu nze nganze sivumirira bikolo Katonda bye yatonda tujjanjaba. Sibivumirirangako. Abaana bange ebbanga lyonna libalwadde ntemye ebintu ku ebikuta by'emiyembe ne mbibafumbira ne bawona ebifuba. Kirungi nnyo. Nkozesezza akagaji ne mbatereza embuto n'ebirala. Labongo taaba si kikolo kya butonde. Mukozesa ogoba emisota. Atsokunziremu. Kikolo. Si kikolo kya butonde. Kati lwaki ogambye nti mpunya taaba n'okiyita ekisu? Omuntu awunya ekisu abatanaaba aba mukyafu. Tugende mpola papa. Bano abantu abali eyo mu kamera mwemba muntu nulira bwe muti olulimi lwe yakozesezza asobola okusooka okunneetondera. Badde nsaba kwetondera mwami Papadi olw'okumugamba nti awunya ekisu ekirimu evvu emmindi ekikolwa evvu ly'emmindi taaba n'ebiragalagala ebirala n'endiga ze. Mbadde nsaba kumwetondera naye sijja kukimenyawo ekyokuba nti ngenda kuva mu interview eno nkugobe ne wano. Ebiragalalagala bye biriwa? Taaba emmindi eno erimu taaba gwenteekamu gwennywa tabaganya tabaala ebyo biragalalagala. Omanyi kye bayita ebiragalalagala? Ebiragalalagala bye bino abazungu abo abaababuza mwembuzi ezaabula. Naawe ogenda kunetondera? Sijja kwetondera kuba naawe ogambye endiga zange. Ate ffe tetulina ndiga. Endiga ziri wa bugingo gye nziwulira. Leka kuvoola abantu ba Mukama bwotyo. Ate nze mwe mpulya bagaa nti simanya ndiga. Oli naayimira ne Katonda gaa nti endiga zange ziizo naye nga nze ndaba bantu. Endiga ze zino kati ng'eno endiga gyensobola okukera ku nkya n'engibaaga n'engirya. Lwaki muyita abantu endiga? Lwaki muyita abantu endiga? Mbeeredde muzibu. Siri muzibu, lwaki muyita abantu endiga? Tudde wali bwentegeera ennyo. Okimanyi mwabula? Sisoboka okuba ntwabula. Mwabula. Kati njagala mudde mu layini, mukomewo mu layini. Awe tuli. Abazungu bayaaye babbi baabuzaabuza ensi eno. Era abazungu abo gwe byoyita ebiragalagala ze cocaine. Bazungu be bazikola. Simanya ice oyo gwe mpulya ice gwe banywa. Labongo waliko ku street. Mbaddeko ebbanga. Wakozesa ebiragalagala. Nabikozesaako. Okiwudde bulungi? Wabivaako. Nabivaako. Omanyi lwaki wabivaako? Osobokumbuulira. Katonda ali mu ggwe. Oyo omunene. Ali mu ggwe. Si Yesu. Yesu si Katonda. Labongo tokiddamu ekyo. Yesu si Katonda. Yesu taliyo. Lika kubuzaabuza bantu. Obuyinza bwa Katonda bwe yakuwa n'ekisa kye ne malayika zammwe ku bika byammwe zaakukuŋŋaanya ng'omuntu nga ziyise mu bantu abalala bakujja ku street abakujja ku bbala. Ate malayika ezo ne zikwambala naawe n'otandika okujja abaana ku bbala. Nze omanyi lwaki nkwagala nnyo? Eno interview y'ekisiru singa nagivuddemu dda. Babyombuuza ebyo okuŋŋamba Yesu ebyo saagalira ddala kuŋŋamba Yesu na Mariya era singa nakuvuddeko dda. Naye nkwagala nnyo lwa nsonga olina omutima omulungi. Papadi tugende. Oyamba abanaku. Tugende mpala Papadi. Lwe njogera ku linnya Yesu
Nejoya kulinnya maama Bikira Maria obusungu ofuna bungi nnyo ekitenga. Nyiga nnyo lwa nsonga. Maama wo si ye Bikira Maria. Maama wo gwe wayimbira oluyimba lwa maama. Olina oluyimba lwa maama. Era bwe kiba kisoboka oyinza oddunkubirako mu interview eno kuba ndwagala nnyo nange nnyina maama wange. Era ntera oddumupuleyingiramu oluyimba olwo lwa maama. Wasengeka ebigambo. Kyova nakubuuza wali oyimbira Bikira Maria gw'oyita maama essaawa eno. Oba wali oyimbira maama Afuuli eyakukuza emyezi 9 mu lubuto lwe. N'akunyiga mu kyogero. Tuli wano. Mbadde nsaba okakkanya eddoboozi onzikirize nga nawe bwe nkukiriza okwogera ku bamweyana wano. Kibuuka n'abalala. Ne sitakandula ddoboozi. Nange onzikirize njogere ku maama Bikira Maria wano ne ku Yesu. Abantu balungamye. Osanga abali eyo abaabula bangi nga beetaaga eddoboozi lyo okwongera okulikozesa balambululira ensonga. Ate osanga n'abali eyo bangi abagenda okukulaba balabire ddala nti wabula obwetoowaze bwo bajje n'ekisa bakununula okuva mu mpuku z'omulabe sitaani ze yakuwambiramu. Metaniki kino kikuwadde nga kigezo. Vidiyo eno abagiraba mwenna njagala buli lunaku ng'okebera mu comment section okakase nti abantu baabuuka dda, baava dda ku Yesu oyo, baava dda ku Mariya wo, baava dda ku jjajja gwe muyita jjajja mu Ismail Ibrahimu. Naawe okkiriza nti Ibrahimu jjajjaawo? Nzikiriza nnyo n'amaanyi nti jjajjaawo era nkandula eddoboozi nga nkiddamu. Jjajjaawe jjajjaffe Ibrahimu jjajjaawo siffe nze siriiko. Nze jjajjange ye Tofiri bazannya nengo nga bagiyita emmondo, jjajja azaala maama. Owulidde? Jjajjange ye Ssaalongo Matatu Kakooza omugenzi agalamidde ku bijja by'abajjajjaabe Masaka Bugabira mu Buddu. Ne bajjajjanga abo abajjanga bazaala bajjajjange. Jjajjange Kootirida Nalukwago, jjajja omukazi azaala maama, abo bajjajjange. Nze nnyiriri mwenva. Kati gwe Ibulayimu yajjadde mu lunyiriri lwe wammwe oba wamusoma mu Bayibuli? Ani yawandiika Bayibuli? Labongo temubuza bantu bange temubula, muve abaali babula bwenna muve mbuwaze tudde ku nnono. Edda bajjajjaffe baafukamiranga ne basaba ebintu ne bibaawo mu kaseera ako kennyini ng'ebyamagero tubirabako. Okiwulidde? N'abo bapasita bammwe be mukungereza tuba nabo mu nsozi amaanyi gye bagajja. Bajjajjaabwe ne babateekako emikono ne balyoka bajja ne bayoola nzibu nga bakkirizibwa bajjajjaabwe bajje babayoolemu ssente. Naawe nokkiriza ate Labongo ogenda kunyiiza nnyo. Kati naawe kyogamba okkiririza mu bugingo okubanga agaba sooda, mbu sooda awonya kansa. N'oguza omwana w'omunaku eccupa ya sooda mbugendo ogiwe jjajjaawo omulwadde wa kansa. Naawe okikkiriza nti sooda awonya kansa ng'ate sooda ayongera bw'omunywa nnyo aleeta kansa? Sisinaako bujulizi kyoyogedde. Tewalaba vidiyo nga bugingo agaba sooda? Siba nnyo ku social media. Tobaako nnyo. Osoogimbulira. Metaniki. Osoogimbulira saagiraba. Bugingo yasuubula sooda we mu kampuni. Teeka lya pasita Bugingo. Bugingo. Teeka lya pasita Bugingo. Bugingo. Saagala oloze ku maanyi oba ku mpi za Katonda yali waggulu ennyo yatutonda. Katonda tayinza kunkuba. Nze nvumirira ebikolwa ebyammwe abeeyita abakkiriza, simanya abakkiriza mu Mukama wammwe Yesu. Mbadde saboddemu erinnya lya pasita ng'otandise na kigambo pasita. Bugingo yakwata sooda n'amuguza abantu abanaku emitwalo 5 nti awonya kansa. Tebaawona. Wawulirako ku mawulire nti waliwo yawona nga nywedde sooda? Waliwo uddeko complainize ku baamugula. Anti ayina endiga ze. Endiga teziri okkene ekyo. Endiga teziri okkene ekyo. Nze simanyi. Lwaki olumirirwa endiga eziterumirirwa? Kubanga nnumirirwa omwana w'omunaku. Ani agamba omuntu wa wansi
omuntu wa wansi gwe tunula nnyo nga babadde mu service zaabwe, tunulayo nnyo obalaba baba beryankuta emimwa gikaze bakazi batwambaze batambuza bigere n'ezootuzi talina. Omunaku yani yo yaba yeetaaga obuyambi ate n'omubba. Weewaawo mu paati yaffe ey'okubiri tugenda tandikiraawo. Ani yeetaaga okuyambibwa? Mwana wa Katonda yabula oba teyabula? Gwe wabula oba yeyabula? Tambula naffe, like, comment, share, subscribe. Olwo n'abalala byongere okubatuukako. Bw'osharinga bangi bataasibwa, bangi baveeyo mu bunnya gye baabulira. Tobyesigaliza, bikola nnyo amakulu nga n'oyo neeyibaawo omukwano gwo abitegeddeko. Nzikiriza mu Katonda Kitaffe yatonda eggulu n'ensi era n'omwana w'omu Yesu Kristo. Simanyi kyokkiririzaamu naye nze nzikiriza nti oyo anjigye ewala bonna gye balabye eyanjijja ku luguudo ne muganda wange ono lwayatula nti ddala yandabako nga ndi ku luguudo era sitole yange ey'oluguudo agimanyi bulungi. Oyo yampa emikwano emirungi nga ggwe nze nzikiriza yasobola okukyusa abantu nga bano oba okwongera ddala okunkyusa anfulire ddala omuntu ow'omuwendo oyo gwe njayanira okuba. Kwemu alive kwe tusinziira Miracle Club Live kwe tusinziira okutuuka kawo wooli tusinkane mu paati yaffe eddako weeraba.